Bannayuganda bannange mwenna mbalamusizaako. Leero ennaku z'omwezi ziri 24 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Olunaku olulala era olw'okwekweka olw'okwekukuma olw'okubeera ku dduukadduuka newankubadde tetulina musango. Naye njagala mwenna okubeebaza olw'okusiiba abakatuliki nga nze n'abasiraamu. Kyekitiibwa nnyo Katonda yakikoze ng'akigenderedde. Ffenna ab'amadini ag'enjawulo okwesanga mu kiseera kino nga tutandikidde wamu okusiiba. Ekyo njaga kitucommunicatingire sinsobi ebintu ebimu Katonda abikola oba oliawo to bringing together. Atulage nti wadde tuli madiini ga njawulo naye tulina ebizibu ebimu, tulina n'ekyokuddamu kyekimu. Era ekiseera nga kino kitwetagisa okugatta emitima gyaffe n'emyoyo gyaffe n'obwongo bwaffe tusobole okukola ekyo ekituufu ku lwaffe ne ku lw'abaana baffe. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne Parliamenti y'omukago gwa Bulaaya, European Union Parliament, era ne twanja ensonga zaffe newankubadde Parliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union. Baganye ogenda ejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda, naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwaje ng'omuntu. Naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye ti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga g'e Bulaaya, Amerika ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza making sure bakistopinga. Obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso nga tebulekedde awo. Olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna, naye mu butaba na nsonyi obw'ekiteeka ekyawaggulu Museveni yasitopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyono kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatoliki n'abakristaayo bonna, nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine nga nnyonnyola ebya Parliamenti ebyabaddewo byayogeddeko, era natwala n'omukisa okubanga yeebaza abali mu kisiiba abasiiba nti Mukama abaddizeewo buli kimu kyonna kyogedde mu Luganda. Sisuubira lwaki ate mba mbiddingana oba siraba lwaki ate mba biddingana nga ayogedde ate nga lwaki odda mu bigambo bya mukulembeze nga byogedde mu Luganda. Singa bibadde mu lufuutifuuti oba olulimi olulala ogamba ka translating, naye ayogedde Oluganda abantu lwe bategeera. Kaakati nga tuvuddeko awo, waliwo olutalo wakati wa Ssekakiti n'Abakatuliki, era bawoninze Ssekakiti ne bamugamba nti singa taveeyo ne yeetonda bajja kutekinga action. Nonno byavudde ku ki akatambi kaakano? Tulina abakkiriza abatusoseyo mu kisiibo, bo basiba ennaku za bwana n'ensiiba yaabwe era yeeyo, naye nga bali mulamanzaani yeeyo abo basooka kusiiga vvu bakkiriza. Era ekisibo kyabwe we kinaakoma amawulire ogenda gawulira ne ku TV ojja galaba ng'abakkiriza baggweredde mu masinzizo okujaganya okugwako kw'ekisiibo abakkiriza, naye nga jesi bakkiriza abasiibye ensujju ku mmere yonna muwe naye tosaako jjuuni ndi mu kisiibo ngali mulamanzaani ya June. Akatambi akabizadde era nga essaawa yakakati we tuwogerera nange Abakatoliki si basanyufu n'akatambi ako ke yakoze. Bagamba nti aveeyo amenyewo ebigambo ebyo. Ate nno si gwe mulundi ogusoose mbu azze ng'ayogerera kyaki eya Bakatoliki. Oba mujjukira bulungi luli ku
yali Mother's Day era yayogera ebigambo bingi nnyo, so okuva olwo ebintu byeyongera okuba nga byeyongera kubeera bibi. Awo tuvuddewo, ono yavuddeyo n'agamba Abannayuganda nti bannange nti mubeere bagumu mbusaawa yonna enkyukakyuka ejja. Eno vidiyo nkusaba ogitambuze nga bw'osobola era nkusaba toggwamu maani mwana wa mama mwana wa taata. Uganda tugenda kufuna enkyukakyuka mu maaso awo. Bannange obuwanguzi tubulabako mu maaso awo temuggwamu maaso. Obuwanguzi buubwawo just ffe tulina okwongeramu obwongeza amaanyi tubunogeyo. Kati ye mwami Museveni akake kawedde mudde ebintu byamubijjidde. Bwe yakibala si bwe kitambula. Ye yalowooza agenda kukozesa nga violence buli kwajja Besigye akubatte wali buli omu akubanyige ateekemu babona propagandist. Kumbe ono His Excellency teyamulabanga ajja. Tukkirize mwami Museveni mu bye yabala omubanda wa Kabaka teyaliimu. Ova olabanga empiki ekyamulemye okubala. Abala kino nga kino kijja. Bw'abala kino nga kino kijja. Kati ye yalowooza tugenda tweyiwe ku nguudo twekalakaase ajiyaga motoka ge alete gatiya gasige alete bana ba military police agende konga je yaba abantu abatalina kyakola abalete batukube emiggo mbututye nnyo. Teyalaba His Excellency nga abala. Kyovolango oyo mukulembeze waffe mulina okumwagala nnyo n'amaanyi mangi nnyo. Ali maaso nnyo ga mwami Museveni. Kati essaawa eno ffe paliamenti yaffe twagikyusizza tetukyalimu eyo paliamenti ya Museveni eyo. Etuula n'ababaka 5 nga tewali kyamakulu kivuddeyo. Paliamenti y'Abannayuganda, European Parliament ebeeramu abantu batini nnyo, ebeera precise, ebeera simple, naye ng'ensonga ziri gumite. Mwami Museveni wooli ne mutabani wo ojja kakasa. Mujja kakasa nti obukulembeze mugenda buta by'amaanyi oba ddembe. Era nze singa mwemba w'amagezi gange musuulewo tawulo mudduke. Ekijja kyonna mujja kikakasa. Kati olumala saawa eno tuvudde mu European Parliament tugera mu European Union erina okutuula nayo eyo bwetuula mwami Museveni akawuka weddemu ebyokulwanisa byonna ebyo batoddamu kufuna byokozesa byennyini ebyo okututulugunya bye bigenda okukununako ng'otuse ng'osiye Bannayuganda mutidde n'okutya muli batiitiza okwenkana abo muganye ambasada waffe ogenda tukiikirira Bannayuganda. Oyo ambasada gwe musasula ku ssente z'Abannayuganda ezaffe ez'omuwi w'omusolo ne mumutiiso gendayo n'abeereyo nga yeekwese mu kabada. Kale bwe mugamba nti bye mukola bya mazima era bituufu lwaki muganye Marijam Black ogenda tukiikirira Bannayuganda si ambasada waffe. Ati mugamba bye tukola tulimba mumuleka agenda tule ne bali abasajja yeegaane muli batiitiizi. Gavumenti ya mwami Museveni muli batiitiizi nnyo niye tubalimu nga ntunnuka tetugenda kukomya. Nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo ono avuddeyo kubanga annyonnyola ku bigambo bya President njogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogedde ng'asinziira ku biiki w'abadde olunaku lwaleero. Mwebale nnyo Mr. President. Kaakati mmwe mwenna abadde ategedde President waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ebigambo bye byayogedde. Nammwe abatamanyi Museveni wawe tumutuusizza. Mr. President olunaku lwaleero leero 24 atukoledde video n'afunza ebigambo byonna n'abitwera mu eno video. So nkusaba ogiwulirize tambuza video eno ya dakiika naye nkulu nnyo. Wuliriza tambuza video. Olunaku lwajjo twayogeddeko ne Parliamenti y'omukago gwa Bulaaya European Union Parliament era ne twanja ensonga zaffe newankubadde Parliamenti eyo yabadde eyise ambasada wa Uganda mu European Union. Baganye ogenda ejjukira nti ambasada akiikirira Uganda mu European Union ate ye muzungu. Museveni yalonda mukazi muzungu yakiikirira Uganda naye ngera bwe mumanyi yalonda abantu olw'ebigendererwa eby'engwaje ng'omuntu naye kubanga yabadde talina bwayinza kunnyonnyola bikolobero bibakoze ku bantu teyabaddeyo. Twabaddeyo ne twanja ensonga zaffe newankubadde bo bagezaako kibrushinga off. Njagala mumanye nti ssente ziyimirizaawo Museveni basinga zijja mawanga ge Bulaaya America ne Europe. Ssente ezo ebiseera ebimu nga bazeewola na bwewozi mu linnya lyo mu mannya g'abaana baffe n'abazzukulu nga ffe tulina ozisasula. So kiba kikulu nnyo okugenda ate mu abo abamuvujjirira omusimbi gwakozesa otunyigiriza oku making sure bakistopinga obumenyi bw'amateeka n'okutuna okunyigiriza bugenze mu maaso
nga tebulekedde awo olunaku lwajjo wabadde walina okubaayo okusabira Dr. Kizza Besigye ne ba political prisoner bonna naye mu butaba na nsonyi obw'ekiseera ekyawaggulu Museveni yasitopinze emisa eyo. Imagine kati Museveni yefudde na paapa nti n'okusabira obusabizi omuntu era alina confidence egaana abantu. Ekyo no kitulage tulina okwegatta tulwanire eddembe lyaffe. Akaseera kano tulina okusingira ddala okwegatta ne tukola kye tulina okukola ku lw'ensi yaffe, ku lw'abaana baffe ne ku lw'abazzukulu. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Mbagaliza ekiseera eky'okusiba ekirungi. Mukama abampera omukisa. Mwe baganda bange abakatoliki n'abakristaayo bonna nammwe baswaba tubagaliza swamu ennungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, Deputy President w'ekibiina kya NUP mu Northern Uganda omukyala Dr. Rina Zedriga olunaku olwaleero aweereddwa beiru. Jjukira bano baakwatibwa ennaku z'omwezi oba zaali nga 15 mu kulonda kwennyini ne babuzibwawo naye oluvannyuma ne baba nga babaleeta mu kkooti. Era olunaku olwaleero Mukama mulungi nti aweereddwa beiru. Happy that after a long time, Dr. Rina Zedriga has been granted bail by this court. Of course, it is very unfortunate that she has had to spend all this time under illegal detention. You all know that Mama Rina Zedriga, as we call her, was abducted from her home on election day. After casting her ballot, when she went home, she was abducted. She says actually these men, shameless men, found her in her bathroom, took her to an unknown place where she spent 3 weeks under incommunicado detention before she was eventually brought and charged with a very ridiculous charge. So we are happy that finally she's been granted bail, and we shall continue struggling and fighting. As you all can see, it is a shame that Museveni and his people go on claiming that they won an election, quote unquote, after, you know, detaining 2 deputy presidents, abducting them in that manner. Our other deputy president, Honorable Mwanga Chivumbi, as you know, is in detention at Chitalia under the same situation when these people attacked his home, you know, fired bullets and all that, killed 10 people at his home. And the regime goes around claiming that they won an election. Of course, the reason why Dr. Rina Zedriga was targeted and Jolly Jacqueline Kamushaba, our other deputy president for Western Region, the deputy president for Uganda, and of course teams of election management, including Segu, Fujian Mary, Bright Mums and others, is because the regime was trying to cripple the work of NUP in terms of being able to, you know, guard the election and all these things. Because if you abduct a deputy president of an entire region, then you hear some people who don't apply a lot of reasoning saying, oh, you did not have polling agents at some polling stations. How do you expect the party to do all this work when you get the leaders, for example, the leader of an entire region, and abduct them? You know, so they did that in Western Uganda because they wanted to do a lot of ballot stuffing, a lot of vote rigging in Western Uganda. They did that in Northern Uganda, where they did similar things, as you know, and in Uganda, where there was a lot of violence and all that. So it is a shame. It's unfortunate, but we are thankful to God that finally Mama is going to be released on bail, and we shall continue struggling. Thank you. Ebintu byaliwo era abantu bangi nnyo naddala bannakibiina kya NUP be baakwata mu bintu ebitaliimu ne bababuzaawo baba babatutte eno babatutte eri, naye agambye nti Mukama mulungi nti olunaku olwaleero aweereddwa bail, nti era struggle erina okuba nga yeeyongerayo egenda mu maaso. Naye munange saasira abasajja abo balina okutambula ali eno ali eno, kino kimwetaagisa ali eno ali eno, bambi tebatuula. So omulimu gwagukoze era n'essaawa kakati omukulu David Lewis Rubongoya yeeyongera okuba nga atwalira ddala emirimu gye mu maaso. Eyo tuvuddeyo. Ono agambye nti annyonnyola engeri Museveni gye yajjamu okuba nga oba oliawo awamba Bwakabaka bwa Buganda mu lugezi. Yagamba nti mu lugezi kubanga nti wotunuulira ebiriwo ebigenda mu maaso nti olabira ddala nti ebintu tebiri kutambula mu mitendera nga byandibadde. Tugenze mu deep politics. Disclaimer. Nagamba video ezimu si za mitwe gyonna. Okugo oba togwesiga bulungi scrolling ayitawo wano emisinde.
Uliriza. Obote yalowooza nti bw'alumba obwakabaka bwa Buganda n'akuba kabaka oba n'amuwaŋŋangusa oba kabaka n'afa n'awamba ebizimbe bya Buganda n'atta abambowa n'abakuumi ba Buganda ajja kuba amaze okusaanyaawo obwakabaka. Ekintu kye yafa yejjusa kubanga yali takimanyi nti obwakabaka bwa Buganda buli mu mitima gy'Abaganda. Oba mpulira, obwakabaka bwa Buganda buli mu mitima gy'Abaganda. Bino byonna n'owoobijjawo azironga aza Abaganda bakyayagala obwakabaka bwabwe ku mutima, ssaawa yonna buba bwakuddawo. Museveni najja era ebizibu byonna Obote bye yasanga ebisinga byali connected ku kuwamba n'okukuba obwakabaka obwo n'okugjawo kabaka. Osegedde era yafa akyejjusa yakyogera nako. Kati Museveni najja. Museveni bwe yajja yamanya bino ebyokulumba obwakabaka n'amamundu ebyo tebikola. Oba oyongera bwongezi radicalism eri abo abakkiririza mu bwakabaka oba bwongera bwongezi maanyi. Kiki kye yakola? Yatandika okukwata abantu be n'abaplantinga mu bwakabaka bwa Buganda. Ne batandika okukola ebikolobero nga babikolera mu linnya lya Buganda oba obwakabaka bwa Buganda, nga gw'oyina kukyawa bukyayi abadde abwagala ku mutima babukusangulamu. Nagamba tulwanyisa dikiteeta alowooza. Okategedde? Kati ebikolobero by'olaba ebivaawo mu bwakabaka bwa Buganda bano bamayiga bye boogera byosanga ku BBS ne simanyi CBS ezaali baddenga leediyo z'obujjajja bye zikola byonna bya Museveni. Naye nga goola eri egyo obwakabaka bwammwe mu bukyawe babubajja mu mitima. Yali bulumbye ne mundu n'abujjawo naye abanga ajjeewo ekifaananyi obwakabaka bwe busigala mu mitima. Kati Museveni kiki kyakola? Museveni asindika abantu okaaba bakubbye ettaka ogenda olaba ne Buganda Land Board eri involved. Oba owulira otandika gamba ate gye naali kubidde omulanga otandika gamba Museveni atutamya atubba. Eno mayiga ajja kugamba nti mwabagamba nti abeebulemereza bagamba mukyabanja myaka 4 mubanja biki mubiveeko mugende mukole. Obwakabaka bwa Buganda ye wava ate abawagira abakubba. Kitegeeza ki? Otandika okulaba obwakabaka ng'obutayina mugaso. Buli w'obulaba ng'obutayina mugaso butandika okuva mu mutima. Naye ng'ate era ye ggoolo ya mulabewo yakitegeera. Biri ebizimbe ne we bibaawo bitya ng'obwakabaka obwo tebuli mu mitima gy'Abaganda buba bunafu nnyo n'empewo ebufuuwawo. Naye obwakabaka obwo singa bubeera mu mitima gy'Abaganda busigaza bargaining power, busobola okusigala nga buyimiridde. Okigedde? Kati ekintu ekyo njagala mutegeere. Buli wowulira abakungu b'emmengo abo nga bagezaako okutukkakkanya, njagala okitegeere nti batuukiriza mission eri. Mission ki? Ey'okugwokyawo obwakabaka obeere ng'awo nga tobulabamu kya mugaso. Lwaki? Nti yenkuba Museveni gy'akozesa oba yenkola ye method Museveni gy'akozesa okukuba obwakabaka. Otuuka ng'okaaba obwakabaka tebunyega, n'otuuka okwagala okwerwanako ate Bakatikiro ne bajjayo statement ng'ate zikukkakkanya gwe ayagala okwerwanako ne bikunyiiza bunyiiza n'otandika okugamba ye obwakabaka mbufunamu ki, ye bunnyamba ki, ye bungasa ki. Osegeda otandika obbulabanga obutakyayina wadde omugaso. Naye nga ye mission ya mulabewo Museveni. Think wisely. Osegedde zo obwakabaka bwange mbwagala ne Ssaabasajja kabaka wange Ronald Muwenda Mutebi owookubiri. Kabaka wange mwagala nnyo wangala Ivan. So webale kubanga wekumidde ku NCK TV era teweerabira kubanga osubscribinga wabanga obadde tonaba ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde butereevu mpola mpola mawulire nja kubanga nga kutuusaako
gonna nga wegali bingi nnyo ebigenda mu maaso era bingi nnyo ebitambula ffe we tuli bambi okubanga tugakuwa gonna nga wegali. Olabye omukulembeze agezezaako okuvaayo era n'atangaaza ku nsonga ezabaddewo eza EU Parliament. Ky'otategedde ndowooza byonna sobodde okubanga alambulula. Sigala naffe tovaawo.